obudde bwonna asembera abakunguzi banange mu biti byammwe eby'enjawulo munzikirize olwange lw'omukulu w'ekifo Faridah Nakazibwe lwabasobola otaweereza mu paalishi eno yanirize era neyebaze mu ngeri ey'enjawulo abatambulizi bano nga nsookera ddala ku omutambulizi omukulu Father Pius Sentumbwe by Chancellor ow'essaza ekkulu ery'e Kampala. Chancellor ebale nnyo okubeera naffe mbeera eno ey'okusoma Munyozi Welcome Father Anthony Munyozi. Father, thank you very much for being with us in this trying moment. And there is a Father Felix Kasibante, Assistant Chaplain in Rubaga Hospital. So, Father, we will know. We will be there. Ati ekitangiro kya Mr. Kiwasomye akawungizika Joe nga mukadde waffe ono omwana ogaffe Dr. Spire Kigundu nga Mukama yakamuyita ebale nnyo weebalire ddala. Nziramu mwenda okubaaniriza omukulu w'ekifo Kansira Namwandu n'ab'enju y'omugenzi ffena tulungire okwekwata nyaffe Bikira Maria, Mama Maria atugumye, Mama Maria tusibe ekimyu, Mama Maria atule esaala zaffe eri omwana we tusobole okunywera ate ekisinga obukulu mukwano gwaffe Dr. Spire Kigundu amutuuse mu kwesiima emakamu ekipulekita gwawo kibeera kimwagire atemengere emirembe aye mukama mukwano gwaffe Dr. Spire Kigundu mu ekipulekita gwawo. Abaana bangi tebalabana ku bazadde baabwe ekyokuba nti musobodde omulabako emyaka eri byonna nakyo kibakomye ate ekirungi taata abadde mulungi kinakyo kibazzeemu amaanyi ojja kuzzaako abafamire etuzaalira Naalongo abafamily abatuzaalira Dr. John bazadde abatuzaalira Dr. John kyanaku okuziika ate omwana gwagera n'ozaala naye ate azaala bulungi alulwanye ate n'alulwana bulungi n'aluwangula. Bakadde baffe mbasaba Mukama abasibe ekimyu kaseera kano. Yakuyita baganda ba Dr. Kigundu
basabye byonna tugenda kubigasikako naye tugenda kuyita mu bwangu. Tubagumya abagenda ku hospital balukama wammwe mukwano gwammwe dokita wammwe. Tujja kusaba aba reception department bwe mweyise endoza mwemanyi. Reception department, reception department, Zero theater department, theater department, Association of Surgeons in Uganda. Association of Surgeons in Uganda. Association of Surgeons in Uganda. Yakuza Medical School, class of 2005. Medical School, class of 2005. Medical School, Yakuza Maternity Department. Maternity Department. Medical School, class 005. Yakuza Maternity Department. Maternity Department. Ped and NICA Department. Yeah. Which one is over here? Ped and NICA. Lead and inpatient department. Inpatient department. About to say outpatient department. Outpatient department. About to Yakuza Ngobi Famire. Ngobi Famire. Tujagenda mambanga basikiriza ebintu byonna tubenga tubimalawo. Yakuza Ngobi Famire. Ngobi Famire. Baba tujja kuzaako Genesis Fertility Center. Mataiba International. Neo Genesis Fertility Center. Zeko Chibiri Medical Center. Chibiri Medical Center. Musabala Road. Zeko Makerere PhD scholars. Chibiri Medical Center. Zeko Makerere PhD scholars.
scholars we offer tujja kusaba Jubilee Health Insurance Company. Jubilee we offer tujja kusaba Kampala Imaging Center. School of Performing Arts. Queen School of Performing Arts. Yakuza College of Humanity and Social Science. Tunama tujja kusaba Suru Pharmacy. Suru Pharmacy. Dr. Dina Sentongo and family. Naffe tugattibwe n'abatuukirivu mu Kristo kwe tunaategeera buli ow'ekisa obukkiriza okw'amazima kutukubagize okutuuka ffenna tusisinkana mu Kristo.